Tugenda kusooka mu session eyokutendereza n'okusinza praise and worship. Oluvannyuma tugenda kubanga tuwaayo ensonga zaffe ez'enjawulo ate era nkutegeeza nti mu ddakiika ntono nnyo okuva kati tugenda kwegattibwako omulabirizi Bishop Dr. David Levison Kiganda, mukadde waffe agenda kuba atwegattako mu kusaba kuno okwa ssaawa y'essaala. Nolwekyo twegatteko ate ne muno mutegeeze nti okusaba kutandise. Butereevu tuwanise emikono gyaffe ffe abali mu studios tutandise n'okubeeranga nga tusinza Mukama abukeeseza. Katonda kitaffe gwayinza byonna, tujja mu maaso go Mukama nga tukusinza, tukugulumiza gwe yatonda eggulu okutali mpagi, gwe Katonda ateesa ebigambo ebirungi bulijjo gye tuli. Weebalire ddala gwakeeseza obudde Mukama. Tuwanika emikono nga tukusinza nga tugamba nti osaanidde Katonda bwaffe, osaanidde Katonda atajjulukuka, osaanidde Katonda ateemalaayo nga atannamujulirwa. Ogulumizibwenga Kabaka w'abakabaka, ogulumizibwenga, otenderezebwenga, yegwe Alufa, yegwe Omega, yegwe ntandikwa era enkomerero. Tunaavunamanga mu maaso go buli kumakya ne tukusinza. Tunajjanga gy'oli Mukama buli kumakya ne tukusinza. Ulira baganda baffe abali ku KTV n'abali ku 93 Kingdom Farm nga batwegaseeko mu programu eno essaawa y'essaala Mukama. Mukama ulira nga tukusinza, Mukama ulira nga tukuwa ekitiibwa. Oli Katonda omutukuvu, oli Katonda maanyi gaffe, oli Katonda essuubi lyaffe, oli Katonda gwe tunyumirizaamu, oli ngabo yaffe Mukama. Ani gwe tunaagulumizanga wabula ggwe, ani gwe tunaatenderezanga wabula ggwe, ani gwe tunaayimbiranga buli kumakya wabula ggwe Mukama. Osinzibwenga Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, osinzibwenga Katonda atajjulukuka, osinzibwenga gwakuba ekkubo awatali kkubo, osinzibwenga Mukama Kabaka wa kabaka gwatukuuma mu matumbi budde, n'otaganya mubi kutuyingirira, n'otaganya ebyekulula ebikambwe n'ensolo enkambwe ez'okuttale okutuyingirira, n'otaganya mubi okutulumba. Ogulumizibwe Katonda waffe, tunaagulumizanga erinnya lyo, yegwe empeera yaffe ennene, yegwe engabo yaffe ey'amaanyi, yegwe busobozi bwaffe Mukama. Wulira nga tukutendereza, wulira nga tukussaamu ekitiibwa, wulira nga twogera ku bulungi bwo. Oli Katonda omukulu, oli musawo w'abasawo, oli Alufa, oli Omega, oli ntandikwa, oli nkomerero, yegwe ensi yonna gwe yeesigamyeko, yegwe Katonda anywezezza emisingi gy'ensi eno, yegwe Katonda alina pulaani ennungi gye tuli, yegwe Katonda omulungi. Ogulumizibwenga mukwano gwaffe, omusumba omulungi, Kabaka w'emirembe, Kabaka atajjulukuka, Kabaka atuwa omukago tussa, Kabaka akubisa entunnunsi mu mitima gyaffe. Osaanidde Mukama, osaanidde ekitiibwa Mukama. Tunaakuwaaki okujjako kuyimbiranga, okujjako kusinza, okujjako kuwa ekitiibwa, okujjako kuwanika emikono gyaffe ne tukusinzanga buli kumakya, ne tukusinzanga buli matumbi budde, ne tukusinzanga buli kawungezi. Tunakusinzanga Mukama, tunayogeranga ebigambo ebikulu gy'oli, tunayogeranga amatendo gy'oli, tunayogeranga ebigambo ebikusinza. Osaanidde Kabaka w'abakabaka, oli nannyini buyinza, oli nannyini bulamu, oli nannyini kitiibwa, oli nannyini busobozi, oli bbugumu lyaffe mu mpewo, oli Katonda atusitula nga tunafuye, oli Katonda atukubira ekkubo nga tuli stak. Ogulumizibwe Katonda waffe, yegwe Katonda yakuba ekkubo wakati mu nnyanja. Abaana b'Obuyisirayiri bwe baatuuka ku nnyanja nga batabuddwa, nga bali ku crossroads, mu maaso ng'ennyanja emyufu batunuulidde, mu mabbali ng'ensozi empanvu zibatunuulidde, emabega nga Falaawo n'amajeege n'amagaali ge nga gabagoba emisinde ne chariots lukaaga. Katonda waffe yegwe Katonda yakuba ekkubo awatali kkubo, n'okuba ekkubo mu nnyanja abaana bo ne basomoka. Osaanidde ekitiibwa Mukama, osaanidde amatendo Mukama. Twogera ku ggwe Mukama, twogera ku ggwe asaasira, twogera ku ggwe ajjudde ekitiibwa, twogera ku ggwe ajjudde amatendo, twogera ku ggwe Mukama. Osinzibwenga Mukama, otenderezebwenga Katonda ateesa ebigambo ebirungi. Ogulumizibwenga Mukama. Kyetuva twaniriza okubeerawo okwo mu makya ag'olunaku olwaleero, kyetuva twaniriza amafuta go mu nnyumba y'omukazi oyo, mu nnyumba y'omusajja oyo. Ayi Katonda, bonna bakulindiridde Mukama. Gwe Katonda atasobola kubayiwa, gwe Katonda atasobola kutuvaamu. Si gwe wagamba nti tolitwabulira, si gwe wagamba tolitulekerera, wagamba onoobanga naffe ne mu muliro omungi tegutusiirizenga, ne mu mazzi amangi tegatutwalenga. Ogulumizibwe Katonda waffe, otenderezebwe mukwano gwaffe, osinzibwe omulokozi waffe, osinzibwe nannyini kisa, nannyini kitiibwa, nannyini busobozi, nannyini maanyi. Yegwe gwe tukowola ku makya g'olwaleero. Obeeko Mukama gw'osisinkana ku makya g'olunaku olwaleero, obeeko gw'otaasa ku makya g'olunaku olwaleero, obeeko gw'osisinkana mu ngeri ey'enjawulo. Katonda waffe omwesigwa, Katonda waffe ow'ekisa ekingi, obeeko
gw'oyamba, obeeko ali mu ddwaliro gw'ogenda okusisinkana, obeeko abali mu nnyumba b'ogenda okusisinkana. Sisinkana mukazi oyo, sisinkana omusajja oyo. Mukama sisinkana, Mukama kyala kabaka wa bakabaka, kyala ku makya g'olunaku lwaliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tukulabeko Mukama ng'okola, tukulabeko Mukama ng'osumulula, tukulabeko ng'otaasa mu linnya era Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era omulokozi waffe gy'olina ogambako nti amiina. Mukadde waffe amaze okutwegattako, agenda kubeera ng'atwegattako ng'atukulembera mu kusaba. N'olwekyo tovaawo tukola mbwe Katonda nnyo ate oluvannyuma tukoma mu maanyi. Kingdom FM. Kingdom FM. I'm your number one fan. Kingdom FM. Twagala bebaza mu n'abantu egasekedda wano kukyenda musatu Kingdom FM ate era mpozi ne mwenna abatulabira eri ku KTV ne ku mikutu emigatta abantu social media. Omusumba Mulumba Sebo. Yes Bishop. Kama webalukera. Amina Sebo. Webalukera. Twagala kwetondera abawuliza baffe mwenna abasobodde kufuna emmambi nga tennasala. Wabaddewo ebitalengereddwawo kwekivudde ekyo naye mwenna mukimanyi nga siwe kitera okubeera tikitera kubeererawo ddala. Era mukimanyi ddala nga yosinkola yaffe kubanga enjiri tugirina mu sitowa ne mu mutima mpitirivu nnyo. Tugirina mu sitowa ez'ebizimbe ate tugirina ne mu sitowa ez'omu mutima nga ne bwe tuliba nga tumaze okuva ku nsi kuno ejja kusigala nga eyogera. Ndowooza emyaka nga 7 nga bye twogedde tetubizzeemu emyaka 7 kwegamba okuddamu okuzannya akatambi akazannyibwako kitwala emyaka 7 okukatuukako. Wow. 7 years. Nolwekyo tetulina bbula lyanjiri yonna wabula ndozalwa ebitalengereddwawo byetunatera naffe okuzuula byekivuddeko. Naye nga Mukama twagala mwebaza kulwa mwena abaagala Kingdom FM, mwena abaagala KTV, ate era mwena abatwagala mwebale okutwagala emyaka gino gyonna okuba nti walookinga. Waliwo yangambye ennaku ezo nti nze nalookingira mu Kingdom nti ye ayina ekintu ekimukoonako saawa 10 nekimuzuukusa naye takimanyi wabula agenda okuzaawo ati amaaso engulu kebera ku ssaawa nga ziri 10 awulira omuntu amukoonako namugamba zukuka mambi agatennasale simanyi okiwulidde ate kirabika bali bwe batyo ndowooza bangi balabika bangi ndowooza ne Makisi Kyobo oba bwatyo bwali Makisi Kyobo naye bwatyo bwali ye bali abo ng'abo kwegamba ezo essaawa abeera yazuukusera ekyo buli olyanga mbadde nnyina okubeetondera Nkama tugamba nti agulumizi n'abalala bangi bebaza mwena abakeera ne mwegattako mambi tinasala ate abatakoma bukomi kuzuukuka naye nga mmwe mugattako n'abantu abalala kwegamba nga ekintu gwakizuula nti program agizigirira banne n'amanya nti ye yekka si yateekwa okuganyulwa naye n'abantu abalala bateekwa okukola batya bateekwa okuganyulwa kati ng'akeera n'akola atya n'abazuukusa mwebale abakikola bwe mutyo Katonda akibabalire ekyo kyokola ekyo ojja kifunamu empeera mu maaso ga Mukama Katonda kubanga Bayibuli yo bweti bwegamba nti nga mmanyidde ddala nti buli muntu ekintu ekirungi kyakola ekyo kyaliweerwako empeera mu maaso ga Mukama Katonda. Gwebale nnyo ndikyo bwazuukuka n'ogatta abantu ku bwakabaka bwa Katonda olwokuba nti omuntu kyasiga kyakungula naawe Katonda ajja genda kugattako abantu ajja kugatta n'emirimu gyo gyokola ajja kugattako abantu kubanga n'ebya Katonda n'emirimu gya Katonda naawe ogigattako abalala olw'ensiga eno gy'osiga abantu ku bwakabaka bwa Katonda tasobola kukulekerera. Ejjukira nti ekyo abakikola lwaki tulina okubeebaza era lwaki ne Mukama Katonda alina okubeebaza. Katonda ali aweya nti ate waliyo abakikola ekifuula nnenge. Okiwulidde emanyi Setaani yakula bulala bw'olemererwa okukola ekirungi akuwa okukola ebibi kasita olemererwa okukola ebituufu akuwa okukola ebikyamu tayinza kulekaawo mu bbanga gwe kasitonga n'okukola ebituufu nga Setaani akuwa okukola ebikyamu. Okiwulidde abantu abataleeta bantu mu kyaki abataleeta bantu mu bwakabaka bwa Katonda ate Setaani abakozesa nnyo okubafulumya. Olina atwala omuntu mu ssabo webale nnyo oba namutwala mu kwenda
banamutwala mukwenda namwendako yinyine either namwendako nenga noyinza omubuuza gwe ayenze ku muntu n'otuuka omusuula n'omujja mu bwakabaka wakaleeta bameka nga talina gwe yali aleese amujja mu bwakabaka bwa Katonda naye nga mazima gali nti ekyokubaleeta ate nga kyo takirina nga takirina okigendeza nnyo abantu abajja abalala mu kyaki n'amugamba ebigambo ebya swakaba n'amukuba obutwa mu mutwe n'amulwaza omutima n'amugamba ebigambo ne bimujja mu kyaki oyinza omubuuza wakaleeta bameka omwaka guno ng'ate tayina ate majority modulo yabaakula bwe batyo majority ate yetavaawo Setaani abanga lujja olufulumya anti bayibuli ebogerako egamba nti bo bennyini bayimirira mu mulyango ogw'obwakabaka bwa Katonda abaagala okuyingira tebabakkiriza ate nabo tebayingira kale tuvuddeyo katulooze nti ebyo mubitegedde bulungi nnyo basabire bannyabo nyina olunyiri lwe njagala okubasomera ndyoke mbabuulire ekimu ku bye tuteekeddwa okusabira ate era n'okwegattako mu sizoni eno musumba mulumba by the way mwebale eggulu okubeera mu nnyumba ya Mukama nammwe abalala batuuliriza mbakulisa yonayona gye mwasobodde okuŋŋaanya gye mwasobodde okusabira mwebale kubeera nti wagenze mu nnyumba ya Katonda tuli mu biro nga waliwo okunyogoga okugenda mu maaso waliwo okunyogoga okugenda mu maaso lockdown zino zoolaba ezaggala amakanisa tezaakoma ku kuggala bugazi makanisa ng'ebizimbe naye n'emitima gy'abantu abamu gyeggala nga tebategedde abamu n'okutegeera tebategeera obwagazi bw'obwakabaka bwa Katonda mu nda yaabwe bwakendeera okuyaayanira ebya Katonda kwakendeera eri munda waliwo ekyafa ate oluusi kikubaako n'okumanya n'otamanya nti kyafa abamu bakiyita kukulaakulana mu mwoyo bakiyita kubitegeera nti ndabika mbitegedde omanyi bintu bino byakatonda byetaaga okwegendereza ennyo Adamu bayibuli ga nti bwe baalya ku kibala mbwe amaaso gaabwe ne gazibuka maaso ne gakola ki waliwo ebibala byolya amaaso ne gazibuka naye ate mbufunze nga gazibye buzibi mbugazibuka ne bategeera nti bali bwereere wangi kye basobola okutegeera kyokka nti bali bwereere naye nga tebakyayinza kwawula kirungi na kibi ne bava mu state eri gye babaddemu waliwo n'ogamba nti ntegedde ng'olina by'owulidde oba olina by'olabye n'ogamba bannange ntegedde naye nga by'otegedde byongedde kuziba maaso kivula nti bintu bino byakatonda tebyetaagamu lugezigezi tolina woteekwa kutuuka n'ogamba kati nze nkuze kati nze ntegedde kati nze mmanyi nnyo simanyi okiwulidde oluusi kyoyita okutegeera kaba kamanyiiro abakaki kabakamanyiro bulijjo ntera okwogerako akamanyiro bye kaleeta akamanyiro kalina bye kajjawo wangi edde nnyo ffe nga tukyali mu kyalo nakunyomezaako waffe munange tewaliyo motoka ewaka ate ne ku kyalo tezaabangako nnyingi ate nange ogitulamu nali mpezeza emyaka gyenzijukira obulungi nga gisusa 10 okutula mu motoka twali tugenda na munyendo kwabya lumbe lwa senga wa taata bamuyitanga Siteera kakatuva mu kyalo bwenda tujja mu nnyendo nenga jukiro olwokuba nti oli yali sengaawe tulina okutwala amatooke endagala biki kale tubipakira mu motoka tutaata agikubye omukono yali motoka ya kombe tutudde mu kombe kombo kyagijukira bakisowoga ni kombe ebanga mpanvu nga bwewalirabye nga kamunye zakolanga taxi mbiseera ebyo kale ate ayimiriza kombe zabanga neyingini ngaebeera mabega kati nga ateekayo ndagala ateekayo muwogo ateekayo manya amatooke nze nebyagenda biteekayo nze ne Buganda bwange obulala bubiri nga ffe twajesoze dda tutudde mu dirisa nga ani atayisawo mukono mu dirisa wewunye emmotoka entudde mu kifo kyemabega neera mpisizaamu omukono kubanga abantu nabalabanga bayisangamu emikono kakati mpisizaamu omukono naye kyenzijukira ku experience yange ey'okusooka okutula mu mmotoka musumba mulumba ekyambaako sirikyerabira kubanga omusajja kezira kusimbula bwati motoka n'agisimbula nendyoka nkulabira ebitooke bwe bidduka emisinde nendaba emiti bwe gidduka nendaba ennyumba bwe zidduka nendaba gwakagali bwavuga nga dde mabega nendaba simunye kyuli kyo sirikyerabira naye nagenda okubuuza oluvannyuma ennyo abantu
nembaga kubanga natya nengamba abaye ekigudde mu nsi badde kyensinga edduka ebitooke bidduka emiti gidduka owakagali wadde mabega owakagali adda mabega ennyumba zidduka nengamba kiki kino bannange ekibaddewo baganda bagende bagamba mulabaki nebaganda naffe tubiraba kubanga ate nabwe baali bagirinya mu kusooka nebagamba naffe tubiraba simanyowulira kakati oluvannyuma ennyo nga maze okugira okukulakulamu ate nemmotoka nga tandisa zituulatulamu ate kati nennaku zino bwenzituulamu kati neewuunya lwaki emmotoka ebigambo ebintu experience eri yaliwo olubereberye sikyagira ebitooke tebikyadduka ennyumba tezidduka emiti kigidduka naye natwala omutaana nembuuza abantu abalala nti kiki kyaba ku mmotoka bazikyusaamu abazungu bakola emmotoka ndala ne baŋŋamba nti asiwe ekiri nembabuuza naye nammwe mwabiraba ne baŋŋa nabo babiraba basooka okutuula mu mmotoka nawe kyakuliko kano jangu tufaanana amaalo okiwulidde kaakati naye ennaku zino gwe mukulabako lwaki ebintu tebikyadduka emotoka twazimanyiira motoka mwamala nemwezimanyiira katulaba buli kintu kiba nnomo ndowooza owulira kakati okumanyiira ekyo kyekukola kekamanyiiro okumanyiira ekyo kyekukola nti ekintu ekyakukolerako mu ntandikwa kiyinza okulekeraawo okukukolera ekkanisa zimu zino zolaba zetujjamu obulokole bwe buno bwolaba bwe tulimu omuntu bwabeeramu n'agamba nti naye nze nga sikyafuna byamagero naye nze mukama nga takyayanukula ssaala zange mwana wange mulimu abajja nga ye akatuuka mu nnyumba ya mukama yakalokoka omwezi gumu wiiki 2 mwana wange ekyamagero nakifuna ne bamusabira n'awona simanyi ekiwulidde lwaki kubanga ye olw'okuba bambi yakajja mu mukama alina okutya n'okukankana alina okussaamu katonda ekitiibwa buli ekyogerwa akitwala nga kikulu buli ekyogerwa akitwala nga gospel truth kakati eyo enthusiasm eyo gyalina excitement gyalina mu mukama obwagazi bwa katonda bwalina mwana wange ye nebagaa nti abooluganda nti muzibiriza amaaso tusabe azibiriza n'asaba abaze okubimanyiira ng'omugamba mu kkanisa nti abaayi tuzibirize tusabe n'alyoka asigala ng'atunudde ati oluusi n'akulabira muli bw'ati oba n'akwata ku maaso ng'akulabira muli nga n'okubuuzabuuza bakati atugamba tuzibirize oba ayagala kukola kyate kamwetegereze kwegamba akamanyiiro nga kamutuusa ddeeyo nti kati ye buli ekyogerwa akyekengera yamanyiira essaawa eno njagala kugamba nti waliwo atakyazuukuka okwegatta mu kusaba nga ye takyazuukuka yabimanyiira kati abo modolo ebyo bagamba naye nze mukama nga takyankolera wamanyiira wakola otya wamanyiira wamala n'obimanyiira ojjukiranga edda twamiranga eddagala ly'omusujja lye bayitanga asipolo naye gwali wazaaliddwa ku asipolo nomulaba amuyitanga kafinolo simanyi okiwulidde okimanyi nti eddagala ly'omusujja eryaliwo era nga liwonya kafinolo yawonyanga asipolo yawonyanga naye kati ne bw'omumira obanga anoonye buswiti takyawonya muntu emisaayi gyayonooneka lwaki kubanga gyamiraamiramira eddagala liddala ery'amaanyi kemika ez'amaanyi kati bwasipolo bulinga bwasipiriini kati bwomira asipolo omusaayi teguwulira tegutegeera nti olina nekyokoze gugaa nti oba akataddeyo kakyako tetukategedde n'obuwuka bwaguma bwamanyiira obuwuka bwenyini buno bumalaria parasites nabwo bwaguma bugaa nti tojja kutujjawo nakantu ako ka asipolo simanyi okiwulira ez'enjawulo ezize ziyingira mu mubiri zaleetera omusaayi okumanyiira kati weetaaga bampiso yante mukama atuyambe naye njagala okuzzaamu abantu amaanyi bagende katonda akyakola mbadde njogera ku kigambo okunyogoga okuliwo olwaliro okugenda mu maaso simanyi okiwulidde ampuliriza kusinga abadde wakunziramu essaawa eno nga badde muwadde akadde alibadde mubuuliza diro yasembayo okubuulira enjiri omuntu n'alokoka diro yasembayo mu mwaka guno diro yasembayo kubuulira jukira lockdown bwe zaabaawo crusade zaawerebwa crusade tewakyali tewali crusade nga tuli twekwasa ekya social media newankubadde nga bo bannaffe ab'ebyobufuzi bo ezaawe crusade zaabwe za politics bo bazikubira ddala bwe batuuka nti waliwo omuntu afudde bajjula ne beerabira ddala nti waliyo ne corona tebajjukira nti waliyo covid lwaki kubanga politics atuuse ku level ebyobufuzi bituuse ku level ng'abantu babyagala n'okusinga obulamu bwabwe
omuntu atuuka n'okulowooza nti oba covid kati akwatira nnyo mu kyaki okusinga ate simanyi okiwulidde kino enjiri eno nti baabali wali mu open air baabali wali mu crusade baabali babuulira ekyo tewali kyavaawo tetukirina naye njagala kuga nti n'enjiri ey'omuntu ku muntu ey'omu ku omu abagibulira nabo batono ennyonta eyo ebuulira okujjukira nti gwe ye mandeeti gye tulina okujjukira nti gwe mulimu gwe twatumibwa okujjukira nti nga tuli mu kukolerera buno obwakabaka obw'ensi ate buli obwakatonda bukyatubanja kubanga b'abantu bafa tebakoowanga kufa ewiiki eno tuziisa abantu nga basatu abamanyiddwa ennyo ekitegeeza nti abantu bakola batya abantu bakyafa musumba Leslie yagenze olwo n'omusumba omulala bagenzi ninaabo tali basumba bagenzi wamuwulidde Anasi Kalisa Dr. Kalisa yagenze kati ne bootategedde nga oboolyawo tebaabadde prominent bangi kitegeeza nti okufa kukyaliwo abantu bagenda naye nze mbuuza enjiri erokola abantu yeekyaliyo abantu bo bakyalokoka ampuliriza gwe oyinza okumbulira ddala wasembayo okubuulira enjiri ddala wasembayo okuleeta omuntu mu bwakabaka bwa Katonda kubanga omuntu ebigambo byasembayo okwogera ng'anaatera okufa biba bikulu nnyo bwangi era oli bwakuyita nagamba jangu nkubuulire empulira ngenda jangu nkubuulire ebyo byagambye bitwalanga nga bikulu tolaba ensi eno kudwanguka abantu batwalanga ebintu by'omuntu byasembyeyo okwogera nga bikulu nnyo era oli bwe yakuyitanga ng'agenda kufanagana nti ondabiriranga abaana bange ekyo kitwalanga kikulu owulira nga oyagala basomesa epaka gye bakola tolaba ensi eno kugwenyuka kuba abantu oliamufamulekera n'ekibanja kyaliwo abaana be n'akibba era kati wali yampulira nga tajjukira abaana oli be yamulekera bali luddawa ye yasembayo bakolera kitajjukira naye ng'okuva edda mu buwangwa bonna bubeere bw'abazungu bubeere bwawa omuntu ebintu byasembyeyo okwogera ng'agenda okufa biba bikulu nnyo simanyi okiwulidde Yesu waliwo ebigambo bye yasembayo lwaki abantu batwala ebigambo by'omuntu byasembyeyo nti bikulu nnyo kitegeeza nti bye bimubadde ku mutima kitegeeza bye bibadde bimusiiwa ennyo bye bibadde bimuluma ennyo tayagala kugenda nga tabibagambye kitegeeza nti byafudde yeewuunyo baddala binaabaawo bye bigenze bimuluma ebyo byasembyeyo okwogera Yesu alina bye yasembayo okwogera Matayo 28 mu lunyiri lwa 18 n'olwa 19 Yesu agamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna wangi Great Commission mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna ekyo kyamuleetera nakukomawo yadda n'okudda n'okudda yadda buzi yali amaze okufa yali amaze okuzuukira yali amaze okugenda mu ggulu naga naye ekintu kino bayinza okukizanyiramu n'akomawo ate nga kyekindeetedde okufa kyekinzisizza kyekinkomereza emisomaali mu ngalo kyekinkubiza emigga egyo gyonna gye bankubye kyekimpisa mu kubonaabona okwekita n'okunyambula engoye ekyo nkanzireyo nkibagambe mu bintu ebingi ennyo byenjogedde kino tebagezanga ne bakita tebakyerabiranga tebakiragajjalira tebakizanyiramu Yesu n'akomo n'agamba atya nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna kambabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kambasomesa mugende mubuulire enjiri jjukira yavaano ng'amaze okwogera nti ebyokungula bye bingi naye abakunguzi be batono n'ekyo kangende nsabe taata atuma abakunguzi abalala mu byokungula kwe nga kyekimuli ku mutima kyekimusiiwa kyekimuluma kyekyamuleeta wano naye kyekyamuleeta twasembayo ddyo kikola ampuliriza gwe ali eyawulira diro wasembayo okubuulira omuntu wemu enjiri n'alokoka ye kale katwogere kubuulira obubuulizi diro wasembayo okubuulira wabuulira ddi era wabuulira ani enjiri twagivaako tugenda tunyogoga mpolampola tugenda tufuuka eddiini lockdown wezajja twalowooza zaalookinga makanisa ng'ebizimbe kumbe zaalookinga mitima abantu kati beekaka bwekasa okulokoka n'abaali baalokoka edda beekaka bwekasa okusigala nga balokole abantu beekaka bwekasa okujja mu kyaki eri abantu bishop abaleetanga abantu mu kyaki naye nga bwogambye n'emyezi 3 kati gisobola okuggwako n'omwezi ne wiiki esobola nga tanagwaleese kakati ate oyo muteeke wali ate edda kuona yali yalokoka edda bwe baaloka ekkanisa bazilookinga down wangi ye eri mu mutima alinga ya celebrating nti baliose ne bazigala omuntu kawumuleko kubanga oyo wengeri ngaeyo omutegerera kuki omulaba nga tajjanga bazigula naye tamanyanga ye tategeranga nti bazigula omutuukirira n'omubuuza guni nga tukyajja mu kyaki ati tuli mu kwetegereza baddala ddala korona taatukwate simanyi ekiwulira mu katale asiibayo mu moolo abeerayo mu banka abeerayo mu byobufuzi gyali webali mulaale gyali
kati n'omubuuza bali abali mu byobufuzi simanyi okyolidde bali mu kukayanira engula eyonooneka omwangi so tunagamba nti ebyobufuzi bibi naye bali mu kukolerera ebigwawo bali mu bwakabaka obukoma enkya kyokka tebatidde bo bwe kituuka ku ekyo bagamba nti kale oba waakiri tufa tufe endowooza eyo eyoba tufa tufe teyabeeranga mu bantu balala wangi yabeeranga mu bakristo abakkiriza Yesu be babanga nayo eyanga tomutiisatiisa na kufa kubanga ate ye ne gyalaga akola atya amanyiyo kyekyaleetera bano bawulira be bayita ba Sitefano omukuba amayinja ku lwa Yesu nga bamutiisatiisa bamugamba va ku Yesu tulamu nomwogera konaga ati awo mutuusa okunzita amugenda kunzita buzi endowooza eyo obumalirivu obwo passion eyo ye yaleetera bano abasajja bawulira bayita bamatiya mulumba bakalolirwanga ogamba kabaka nti oba onjo kyanjokya oba otwokya endowooza eyo yatandikira mu mutume gwe bayita Pawulo wangi nti bwe kituuka ku njiri bwe kituuka ku byobwakabaka bwa Katonda bo babanga bamalirivu nnyo ngaga nti balumi mekoyo balumi si 8 balumi 8 agamba ati abalumi 8 agamba nti kubanga ntegeeredde ddala nsomye balumi 8 olwa 38 agamba nti kubanga ntegeeredde ddala nga newankubadde okufa okawulira newankubadde okufa newankubadde okufa newulira byagenda okwogera kubanga ntegeeredde ddala nga newankubadde okufa newankubadde obulamu newankubadde bamalayika newankubadde abafuga newankubadde ebiriwo newankubadde ebigenda okubaawo newankubadde amaanyi newankubadde buli kigambo nobwa yagala kisazeeko kiwuliriza otegere kyategeeza aga nti newankubadde amaanyi kitegeeza oli n'amaanyi naye agamba ne bwe gabanga amaanyi ge gannumbye nga nnumbye w'amaanyi bwe kibanga kikwatagana nakunjawukanya na Yesu ono bana kwagala kwa Katonda wangi ndi ready gwe mwoyo bamatiya mulumba mwe bafiira gwe mwoyo ba Sitefano mwe bafiira abo mu Bayibuli wano bikolo bya batume mu kitabo kya bikolo bya batume sura y'omunana uli akankumalireyo bino ebigambo nze tewali na binyumiranga bino bannange newankubadde abafuga newankubadde ebiriwo newankubadde bigenda okubaawo newankubadde amaanyi newankubadde obugulumivu newankubadde simanyulira newankubadde okugenda wansi newankubadde ekitonde kyonna ekirala ebyo tibiyinze nga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu sooka olire passion ye sooka olire determination ye sooka olire eziiwe eyo sooka olire obumalirivu obwo naye kati ennaku zino biki ebitwawula onage tibiyinze nga kutwa ebino byayogedde tibiyinze nga kutwawula tembadde munanjala enjala tebagitadde na eyo nani issue tembadde nanjala ogoba mu nyumba tekibaddemu tembadde na corona bano nga toyinza namulaga corona mbwajja kukwatira wali ng'obuulira gatwala naawe eri sire baagayo obumalirivu akuvuma bano omutume Pawulo ye nga tulina kyomugamba lumu yali agenda Yerusalemu naye nga Yerusalemu bamunoonya bamaze ebbanga nga bamunoonya lwanjiri nabbi omu bamuyitanga Agabu nayimirira yali ku mukolo gwa kusiibula nga abasiibula agenda Yerusalemu alina gy'ava okubuulira afundikidde olugendo lwe kakati adda Yerusalemu oli nabbi n'akwata omusipi gwa Pawulo n'agwesiba emikono bw'ati n'agamba nti nannyini musipi guno nga bwe mulaba neesibye wiba tebagenda omukwata bamusibire Yerusalemu Pawulo nayimirira kegamba nga bamusuubira nti agenda bisazamu nti sikyagenze engeri gyempulidde obunnabbi obwo bwe yayimirira muga nti oluganda Mukama yebazibwe nti nze nno gwolaba gw'oyogera naawe seetegese kusibibwa busibibwa wabula n'okuttibwa I am even ready for death bwe kituuka ku Kristo nga tosolamu kangakanga ekyo kyalagawa ekyo kyalagawa buli ali eyo tandika okwesomooza okyebuuze okujjako nga wagwa mundayo kiki ekyabaawo luli walina okuyayaana mulembe gwe twalokokera nga bakugoba n'ewaka lwa bulokole ne bagamba olokoze wano todda ne bagamba ngenze tewali buzibu ne bakwegaana ne bagamba todda tetugenda nakuzika ku kikano gandi kali basiba tewali buzibu naye ngenze ne Yesu abaogera bwe batyo bakyaliyo abalina ziiru eyo abalina obumalirivu obwo ku Yesu kati abantu bamalirira lwa birala abantu bamalirira bakwata amayinja ne bakubagana ne poliisi
kukikwatagana n'ekibiina kyabwe ekyebyobufuzi baga nti polisi tukube egaasi otumalewo bajja n'obudomola bantu bajja n'obudomola nga bazze kunaaba mu maaso babakubatira egaasi bwe banaaba simanyi okiwulidde nabo ne bakwata amayinja ne bazaayo naye nga gwaddiza ate wammundu obumalirivu buwulire gye buli kati wulire obumalirivu gye bwala obumalirivu busifutinga butya ne buva mu kino ekyemirembe n'emirembe ekyo kye tuyita eternal life ne buba nga kati bali be babulira nze mpulira obujja ku ekyo saagala kulimba mpulira obujja era olwokuba mpulira obujja wangi enjiri newankubadde nga crusade teziriiwo tulina okuzaayo enjiri waggulu ddala enjiri eteeka okuyingira mu buli maka enjiri eteeka okgenda mu buli nyumba enjiri eteeka okgenda ku buli kyalo era kakati twamaliridde nti KTV eyina okgenda ku buli kyalo ku buli district negyetali kubanga twali badde tugenda mu crusade gye twali badde tugenda bannaffe abatufuga tebannakkiriza crusade naye baabafe ogenda mugenda bakyafa baba bagenda mugenda sitaani yafuna buli lunaku sitaani yakungula buli lunaku ye Yesu obwakabaka bakuna tebufuna kubanga effort ezireeta abantu bwakabaka teziriiwo wabula ezibatwala mugenda zo effort teziyimiriranga bantu bafa ezibatwala mugenda za hourly basis gamba nti zeeyongera n'okweyongera gwate corona America yokka yakafirwa abantu emitwalo 25 America yokka gwanga eri amawanga amala gafiirwa bameka nawano bafa ate corona gwe twogeddeko yekka tetunayogera ku kansa tetunayogera ku bakazi abafa nga bazaala tetunayogera ku musujja ate nga byebisinga n'okutwala ekyo effort ezitwala abantu mu geyeena zo teziyimiriranga zitwala naye ez'obwakabaka bwa Katonda zakendeera wakiwulidde kati platform essaawa eno gye tulinawo wangi ya media gye tulinawo kubanga muno mulembe bagufula gwa scientific nolekyo tewabangayo kati kiseera mwe twetaagira media nga kaakati njogera bino nga nkimanyi kontrolede wali abantu abatatufuna ku TV nga luwo decode ezimu ezitalina signal yaffe tukola ekisoboka kyonna kaakati wangi tulina ensimbi zetwetaaga okuzaayo enjiri ate ku luno nga twagala gwanga lyonna twagala boda ku boda ekyo twakisabye kyalo ku kyalo tetwagala byatuga nti ate layisinsi yammwe ya TV ekoma Mpigi manya ekoma Ntebe lwaki tekoma Uganda yonna sitaani bw'aba atabaala akoma Mpigi agenda boda ku boda buli kyalo afuba okulaba ng'atuukayo buli tawuni ne ku myalo enguli baba ginywa ekoma Jinja wangi amasabo galina gye gagenda ne gye gatagenda kaakati enjiri eteeka okgenda boda ku boda njagalayo abantu abasobola okutwegattako mu effort eno mukama yatuwa olunyiriri ku Friday nalusoma ndoza kandusembiyo tuyingire mu kusaba mukama yatuwa olunyiriri ku Friday ekiro mu night prayer naye ndusomera abaali bawuliriza mukama nanga nti owulidde olunyiriri olwo owulidde kyosomye ne mukama akiwulidde nagaddamu okisoma okitegere bulungi nakisoma emirundi 8 okitegeera bayibuli yegamba mu kitabo kya Lubereberye essula 41 olunyiriri 38 nti Falaawo n'agamba abaddu be nti tuliyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo omusajja omuli omwoyo gwa Katonda. Falaawo n'agamba Yusufu nti niye bannange bwenkomaawo Falaawo ne bwenkomaawo abantu bategedde dda baneesomera eno sitoola ekwata ku musajja gwe bayita Yusufu yali mukomera ebbanga lyonna Falaawo nga yaloose ebirooto Falaawo yakoze atya yaloose ebirooto bimutawanya anoonyeza ababivunula babuze abalogo balemeddwa abagezigezi balemeddwa baprofesa balemeddwa simanyi okiwulidde balemeddwa naye asula tiyebasirwa kirooto kye yaloose ate kyali kirooto kya ggwanga tekyali kya famire ye kyali kirooto kya ggwanga lyonna naye nga kibuzeeko avunula mpaka lwe bamuwa amawulire nti mu kkomera waliwo omwana ali eyo mu kkomera naye omwana avunula ebirooto Falaawo n'atumya Yusufu ne baleeta Yusufu n'amugja mu kkomera Yusufu lwayimirira n'avunula ekirooto kya Falaawo n'amuwa ne advice kikyateeka okukola yamuvunula ekirooto naye ng'akivunudde ate abadde mu kkomera kyokka yalina obusobozi obuvunula ekirooto Falaawo okujja Yusufu mu kkomera daba bwakifunamu waliwo Yusufu gwojja mu kkomera n'akugasa waliwo Yusufu gwojja mu kkomera ng'agenda kugasa nga gwe gwagenda okugasa naye ng'ate gwe omugye mu kkomera
Falabu amala okujja Yusufu mu kkomera ekiroto kiwedde okuvvuunula aba prison abaali balina okuza Yusufu baali bayimiridde wali ebbali nga bamulinze bamugamba ssebo maze tugende. Falabu kyava atuuza kabineti n'agibuuza nti naye basajja mmwe bannange twogere amazima tuyinza okuzzaayo omuntu ali bw'ati mu kkomera mu kulaba kwammwe tulifunayo omulala ali bw'ati alimu omwoyo wa Katonda ng'alimu omwoyo wa Katonda wulira omukafiri bw'alaba omwoyo wa Katonda tulifuna omuntu ali bw'ati onazzika mu kkomera agenda okwetegeeza mu basajja be bonna abali awo onazzikayo mu kkomera amulabyemu value alabye value kubanga value gyalaba afunye kafulu mu kuvvuunula ebirooto afunye amuvuunulira ebirooto kitegeeza afunye kyabadde anoonya bulijjo era yaga nti ona bwaddayo tuba basiru tuli basiru okuzzaayo nowaliwo ekintu kyotunuulira n'ogamba kino kigwi bwe kivaawo mba ntegeera wangi kino bwe kivaawo mba ntegeera waliwo ekintu kyolaba n'ogamba kino nkifiirako kino ngenda kiremerako wangi kati essaawa eno wetwogerera media platform radio tv yekolanga ekituti kya crusade bwevaawo tuba tutegeera media bweba evuddewo tuba tutegeera gwampuliriza bagijja mu dikoda yewamaawo tuba tutegeera noba nga tokyafuna KTV crusade yemu etwala miliyoni 15 gitegeka buli lwe tugenda e Kampala mu kadde lukuŋŋaana lwa lunaku lumu kitwetagisa miliyoni nga 22 okutegeka national prayer day olwaliro we twogerera tuyina biiru mu maaso gaffe gyeteeka okkiryalinga tv ekkirizibwe ogenda booda ku booda efune ekika kya license nga tekoma mbwe atayinawo ekoma atayinawo ekitakkirizibwako naye nga license ekoma booda to booda bagita hybrid twetaga miliyoni 15 ensimbi eziba oziwulira ziwulikekanga ennyingi naye boddamu emabega waliyo abazitwalanga eza change waliyo aziwa girlfriend namugamba nkuzimbiddemu eyo ennyumba nkuguliddemu eyo emmotoka genda ogivuge kati nze mbuuza oyo mugagga nnyo nnyo okusinga ffe ffenna abali mu kuwuliriza Bishop eriyo nayingira ne sente ezo miliyoni 15 mu shopping mall webali nnyo n'afuluma ng'atise pick up ye nga ziweddewo webali nnyo ku lunaku lumu webali nnyo kati sente ezo nnyingi nnyo okusinga kyetuganyulwa era kyetuganyuddwa mu media platforms zino bw'obiteeka ku minzaani kyetuganyulwa ne sente zino olabira ddala nga kino kyetuganyulwa kati ffe bwe kyatutandika media platform ffe twayingira mu bya media mu mwaka gwa 2002 yo kingdom eno kwetwogera yatandika 2009 era ya celebrate nze myaka jayo 11 mwezi okurunaku lwokutaano ku Friday naye nga zo ffe twatandika mabegako obungi bw'abantu abalokokedde ku media kuno tebamanyiddwa muwendo abazimbiddwa ababadde discipled abatalinyangako na mu kyaki yaffe naye nga ye atuwulirira mu maka ge mu mmotoka ye mu ofiisi ye n'azimbibwa era nga bakuze mwoyo abamu bafuuka n'abapasita nze mbasanga eno bangamba nti nze nti nalokokera ku rediyo ng'obuulira nti naye kati ndi pasita nyina n'ekkanisa gye nsumba kati naye ndi yeno kumpi yafuuka nga Bible school wangi yafuuka nga Bible school bangi abayigiddeko ebintu ebitayogerekeka nze n'ebimu bye nali nsomeseza sikyabijjukira ndize nabisomesa ate n'okubiteekako lusi babiteekako nange nentega n'ennyongeza nange omwana yongeza oyo ani ayogera Katonda wange wulira ekyo okitegeera kuba ye Katonda bw'atandika okuyisaamu ebintu obanga epayipu etwala amazzi tewali payipu ejjukira bungi bw'amazzi agaali gagiyiseemu okugenda gye galaga newa gye galaga tewali ejjukira bungi bw'amazzi naye nga gagiyiseemu bye gakoze emmere gye gakozizza abantu abaganywedde emirimu gye gakoze miyitirivu Bishop okimanyi nti waliwo abafuna nga babuulizi abafuna enjiri nga bagiwulira wano focus sapa kulanchawa oli n'afuna enjiri n'awandika samoni namba nolekyo nga tugenda okusaba mu dakika zino entono esigaddeyo njagala kujjukiza abantu obuvunaanyizibwa bwaffe njagala weekolemu omulimu gwampuliriza weekolemu omulimu era tandika okubuuza Mukama kuba mutera okwogera mbu byonna ebibyo bya Yesu tandika okubuuza Mukama Katonda w'oli njagala obibaza olwa project gye tubadde nayo eya Live My
angel alone ekyagenda mu maaso tewali aganyi wangi neka tulina isifu okujja mu komera avunule ebirooto byaffe tulina isifu okujja mu komera avunule ebirooto njagala okusaba wegatte mu ku campaign eno twetaaga ensimbi ate tuzaagala wiiki eno wangi njagala okuwa enamba y'essimu kwosobola okucommunicatingira naffe omanga olina by'otubuuza weerezaako whatsapp oyinza n'okuweerezaako obweyamu bwo nga sente zo tozirinaawo kati ng'oba ogenda zijja mu banka oba ogenda zifuna wakati mu wiiki oba ogenda zifuna nkya oba oluddako zitusuubize naffe tuddemu amaanyi tugende ezooyo zijja oyinza n'okuwandika oyinza tuweerezeyo whatsapp oyinza n'okuwandika akapapula noteekako amanyago noteekako essimu yo noteekako omuwendo gw'esente zogenda okuwayo n'olunaku lwogenda zituwa simanyi ekiwulidde naye ate ne bwoba towandiise kapapula era ne mu ssimu osobola obitayipinga mu bulungi nnyo n'obituweereza ensimu gye njagala okuwa ya whatsapp era nze ngisaanukula nze ngendo gisaanukula ngenda nagisaanukula nga naakava wano simanyi ekiwulidde noti 7 noti emu 5 sindika ensigo yo akasuka lyali nalyo taba muti gwe bono kasuka eriryo nange nenkasuka eryange naye mulumba n'akasuka eriryo naye nakatayi n'akasuka eriryo nakakawa n'akasuka eriryo tujja kujja olusozi luno mu maaso gaffe enjiri egende boda to boda enjiri eno yakomereza Yesu enjiri eno yamutwaza ku musalaba tetusobola gizanyira tetuyinza giragajjalira tetusobola gigamba nti omuwendo gususobole esente tesobola kutulekesayo kubulira njiri ye Yesu yagiterawo bulamu bwe ye bamukona misumali ye bamukuba miggo ngaga nti kulokola bantu ndi kulokola bukituka kulokola ba munzita kakata tufe tugizanyira muti afefe nafenna tubati tuswadde nolwekyo ekyo njagala enamba y'essimu gye nkwade kanji kudiremu weerezako whatsapp wangi naye ne bwe yagadde kuweerezako sente kwenyino liwadde mbuziweereza okwo naye ne bwe ugamba njagala zibasuubiza gwe sindikako emiliyoni yo sindikako emitwalo gyo 10 omutwalo gw'ogumu 5 ow'emiliyoni 10 zituwe tusigukulire ekintu kino give mu maaso gaffe enjiri ebuliro bwa kabaka bwa Katonda bugaziwe wangi tetusobola kukkiriza Yusufu waffe kudda mu komera tasobola kudda ng'atuvunula ebirooto ekintu kyolabyemu valiyo tomala nga gakita 0 7 0 5 6 musumba ngenda kuseda kikazi nesigaddeyo nkole Katonda kiyantumye okukolano ku muzindaalo kusabira abantu mu kisolwairo kusabira abantu mu season eno ya compensation season ya compensation Katonda ku compensating kubanga ne isifo yogwe togeddeko bwe yavaawo bamusimba bwa Katikkiro nga Katonda alenga mugamba byonna byoyiseemu kati njagala kusasula tuli mu season ya kusasulwa njagala Katonda akusasule yonna gy'oli Katonda ajjukire byonna byokoze ajjukire byokoledde mu bwakabaka bwa Katonda engeri gy'ogasiza naye ate waliwo byoyiseemu ng'obonaabona waliwo byofiiriddwa Katonda compensate ago gonna musumba tusabe Katonda ffe gwayinza na Mukama njagala okwebaza buli musajja na buli mukazi Mukama aliyeyo ng'atuwulira weebalegwe Mukama omutukuvu weebalegwe kabaka wabakabaka weebalegwe Katonda wabakatonda weebalegwe Mukama yali weraliwo agenda okubaawo weebalegwe okubanga tuzukusiza Mukama ddala nga tukyali balamu tuli kuwaaki tuli kusasula ki ye tulina kaki yaba afudde ffe twabadde tubasinza kyabafudde wiiki ewedde abawedde okuziika abali mu ggwanika abali mu kofini zaabwe twabadde tubasinga butuukirivu twabadde tubasinga sente kiki kye tulina kye batalina Mukama kyabadde kisaakye kyaki kyatuleseewo era ekituleseewo paka olwaleero abamu Mukama tuleseewo feka n'ezzadde lyaffe olireseewo n'ababeezi baffe nabo baleseewo Mukama ne bakadde baffe kyabaleseewo sebo tukusinza nga tukutenda nga tukugulumiza nga tukusama ekitiibwa gwabeera omulamu emirembe gyonna Katonda owa Ibulayimu wa Isaaka wa Yakobo Mukama omutukuvu kitaffe atagwawo nkwebaza buli gwozuukusiza ng'akyali mulamu era ng'agenza okwekwatako ng'akyali mulamu era ng'agenza okwesonako ng'akyali mulamu ate si yekka n'ezzadde lye nga likyaliddamu ekyo Mukama likigobaliza kubanga ffenna tewali akisasulira tewali era akisasulidde ate tewali alikisasulira wabula kirabo ekyobuwa kiwatuwa obuwi Mukama tukikwebaliza nnyo ne tukwebaza Mukama olwa wiiki ewedde ne byonna bye tusobodde okukolera mu wiiki ewedde ne tukwebaza Mukama olwa byonna bye tugenda okukolera mu wiiki eno empya gye tuyingiddemu ndi mu kuwonga kakati ku ssaawa n'abaana bo baabano baleta mu mikono gyo nsaba ekisa kyo Mukama ddala okwongera okubeetooloola omukono gwo gwongera okubeetooloola ekisa kyo kyongera obalabikirako bye bakola babiweebwemu omukisa era Mukama nge gwe Katonda tunulira omusajja n'omukazi oyo atadde emikono gye ku radio akutte ku radio emikono egyo Mukama ng'akutte ku radio ng'efuuse
point of contact mukama yabadde omulwadde leka awonyezebwe mu linnya lya Yesu Kristo Munazareti taata mukama bakogonya ku ssaawa eno era mbogolera endwadde yonna emubaddeko mbogolera endwadde kubaddeko mukazi gwe naye musajja gwe mbogolera endwadde ya kansa endwadde ya asthma endwadde ya pressure endwadde ya sickle cells ebizimba ebyokunabaana endwadde eziri mu mugongo eziri mu kibumba eziri mu nsigo eziri mu misiwa endwadde zitula mu mutwe zitula mu magulu ndagira buli kika kya ndwadde na buli muzimu ogubadde mabega w'endwadde ogubadde gugipikapika muzimu gwenkulagira mujjeke ngali nchafu mukazi oyo era muzimu gwenkulagira ogenda mu nsenyi enkalu mu linnya lya Kristo Yesu Munazareti buli mpewo mbingi kutudde buli kisirani ekikubaddeko nkikutudde nkyaliro mu linnya lya Kristo Yesu Munazareti nangidde okuwonyezebwa leka kubeere gyoli kutule gyoli mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe Munazareti ngambye wabeereko okuwonyezebwa nsabira abantu ba Mukama nga bayingidde wiiki ey'emirimu taata nkwegayirira tambula nabo taata genda nabo taata gula enzigi ezaganedde okweggulo zigule baziyingiremu taata nkwegayirira leeta ebyabwe ebibadde ewala bibadde balengerera ewala Mukama nga tebibatuukako leka bibasembere babitwale naddala mu season eno eya compensation taata bakogo compensatinga abantu bastrugglinze economically omwaka gwonna Mukama ora batunulira nga balina emirimu gyabwe egifudde mu mwaka guno naye oli Katonda atapapa atatakerewa wonna wejjira okola ekyamagero ne weewunyisa omuntu ayi Katonda gwenza bana musajja bamuyita Nayamani yagwamu ekidima emirundi 7 naye ku gw'omukaaga yali tannawona yamala gwamu omulundi gwa 7 n'awona ekitegeeza nti Katonda ffe gwe topapa ate tokerewa walogoba surprisinga wabeera ogo surprisinga mwezi guno gwa November Mukama November ono ng'omuleeteramu ebya January ebya February ebya March ebya April ebya May leeta byataafuna mu June byataafuna mu July byataafuna mu August byataafuna mu September byataafuna mu October byataafuna Mukama taata bireete mwezi guno gwa November tongedde ogwonga mu maaso ga Katonda omukazi oyo muwe strategy musajja muwe strategy mutekeko ekisa ekyenjawulo kituba kyanda kimutambulireko mutekeko fiva ey'enjawulo genda neyo najjana agenda nsabidde Mukama abasiga ensigo nga bawagira obwakabaka bwa Katonda naabo kati ku ssaawa nabeetegese okuzisiga naddala mu project eno getting my Joseph out of his prison aba beegatta mu project ey'okufulumya Yosefu okumufulumya mu kkomera avunula ate ebirooto byabwe Mukama gwe Katonda beegatta mu project y'okusiga nsimbi ezigaziya KTV border to border nangiridde ekisa ku bulamu bwabwe ekisa ekyenjawulo leka kibuyaga wa ssente azifumulenge kibuyaga wa Mukama afumula obugaga afumula ideas ng'azireeta gy'oli mu linnya lya Yesu kisa kyakonda kitambulira Mukama nangidde olunaku olungi era buli asobodde twegatta kisa kyakonda kibetole mu Kristo Yesu Mukama ffe era omulokozi waffe amen twagala okubebaza ennyo mwebera okutwegattako Mukama ayongera okubakola obulungi n'obbakuuma buli kyemukola kirabemu omukisa tewerabira bw'obanga oli mu kibuga Kampala okujja mu nanchawa services zaffe tukyali mu compensation season jangu oyo ola amafuta ga compensation nanchawa ziri mu Christianity Focus Center Emengo Kisenyi LC 1 Kiganda zone jobo tunonyeza tukanga obudde bikyali Mukama agenda kuwenya omukisa olwairo kiro tujja kubeera ne mukutulanjegere nenge ennaku zino mukutulanjegere ssaawa twazisa zitandika saa 12 zakawungeezi okusobozesa abagala okusaba naffe physical abagala okujja mu kyaki basobole okujja zigenda okubeera 2 kitundu awo abagala okwemulula okuddayo eka nga beemulula ffe nga tusigalawo nga batulabira ku radio ne TV kyova olaba nti Joseph alina okuvira ddala mu kkomera ate ne Live My Angel on enokusala munjagala okubebaza mwebala kutegattako basibule musumba mwebale nnyo mwebali eddala badde naffe kuva twatandise na wano nga tumaliriza Mukama abatuweere nnyo omukisa tubaagala nnyo tubaagala eddala mbadde omusumba Moses Mulumba okuva ku CFC Nabingo Mukama tugamba nti abatuweere nnyo omukisa ekisa kya Katonda kyongere okubakuuma kitiibwa kya Mukama kyongere okubeera nammwe omukono gwa Katonda gubabeereko gwagamba naye nga tutuwadde namba ya mobile money eya Live My Angel Elon kale kanjikuwe kozeseza ddala kozesa noti 778 1211 gwayagala okusiga ensigo yo ng'oyaga juweereza direct kozesa noti 778 1211 ate gwagamba nti nzi njagala mumpe bank account njagala kukola transfer kati gwayagala details ezifaana bwezito ayagala okusindika obweyamu bwo otusuubize liro ogenda zireeta nakuwadde dda eri enamba gy'oba okozesa noti ya WhatsApp sindikako WhatsApp gy'oba osindikako noti 7 noti emu
5 tujja kusangako message yo tukwa advise nga kujoteekwa kukola nangeri kijoteekwa kikola omukama batugere mukisamwe bala kubanga mutegaseeko banafa baseplingi bagenda maaso nga amawulire gegajja okusookawo Daudi Kiganda gegange mukama batugere mukisa tugamba mwebala ateera mweraba